election naomba ruhusa kuendelea na Barakabat Ugeyasba. Tulina batono naye ate bava ku mulamwa tebamanyi mulimo gwabwe obasanga mu mabbala bali kwenywera nga bwe kyogeddwako kati ate ate nga twaliko n'ensonga emabegaawo ntuufu ya DPC n'akikolako omupoliisi yagenda mu bbaala ate n'emundu n'agyeka mu bbaala awo so tulina okusoomozebwa okunene kyagaana abantu bafewo nabo tuddemu mwogereko nabo kubanga kutula mutugezi olina ripoti yenna okujjako eya chairman ku basirikale abatamiivu jiitu mu byompadde mulimu abasirikale abatamiivu temuli so ebimuuze saagala twekubagize obuzibu buva command ate ebyaffe biri structure ono alina obuyinza kubanga ye representative wa inspector general mu district ye take action and inform. So saga kuwuliriza waliwo abasirikale abatamiivu waliwo abasirikale abasaba gundi waliwo abasirikale abambala uniform mu mbeera ya ggwangwero kati nga